Mutwe in the presence of Ulira wano bulungi nnyo President Gajola is in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in prison. He was sent to prison instead of being sent to the hospital. So we request all Ugandans of goodwill in Uganda and international to demand for immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land Nyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so... Ekigaba kiyita waterboarded. Waterboarded ekigambo ekyo oba entulugunya eyo abasinga obungi mu kiwulya buulizi naye nga ekigambo ekyo bakusiba ekitambaala mu maaso ne ku nnyindo ne mu kamwa ne bakwata amazzi ne baga kidomola baga pipa ne bagakuyuwako nga bakusibye oba nga bakusibye ekiwatamba ne bakunyika mu pipa nga tossa tosula otokeese nga kyoyina okukkiriza kyabakugambye okukkiriza ye ng'omuntu okole kyabakwagaliza. Kati ekigambo ekyo mu mateeka g'ensi yonna tekikkirizibwa ekyokukwata omuntu n'omusiba ekitambala n'omufukumamu amazzi nga gamuyingira mu kawa mu nnyindo ng'oyagala okumanya okutokyalinga Muhoozi kwe yakoze Eddie Mutwe n'abala ono muzeeyi y'omu enkola gye bamuyisaamu ogenda kulya muzeeyi bw'alaajana ono muzeeyi kubanga history ffe tuba naye ono muzeeyi bw'ati bw'akunnyonnyola ekyo ekikulwa President kyayogeddeko tutuuse mu lujja ne bayimirira ne banzija batwala nga bakokolo tugenda mu mmotoka nagenda bakubanga bampakidde mu bulwasi bw'ekiwere bampakirirawo mudda mu mitto. He was then asked to explain where the guns that killed AIGP Felix Kawesa and Major Muhammad Chigun were hidden. Kati awawe nakyo kyatwala ekiseera omusajja ne kwepumbuza naye omanyi gwe nze omulimu gwange mpeebwa mulimu gwa kukukuba oyogere mundu za Kawesa ziriwe mundu eza Chigunu ziriwa kyekyo kafe kitwagala butulira amazima ng'owonyi. Kati mu kiseera ekyo nendemererwa nengwa nga sikyalina gamanyi gayinza kuddayo kulinnya. Kati awo wennyini omusajja kwe kunsamba ngatta omunwa awo nakoma okutegeera ntandika okuvulula ejovu. According to Kaliwango, not long after the torture began, the husband of 3 wives reenacted some incidents. Kaliwango broke down as he narrated his ordeal. Kati nga oli akutte eba kyali kibulange teba kyali kisponji nga bwagampakira bwati ku nnyindo ne mukamwa ekiwero kiri kyakozesa ono bwanjiira ekizibaganda ba baganda babuya kyali anda wekitiibwa yasinga oku naguluba nga bansibye nenjayane amazzi bwe baleeta bayiwa abalinga 3 ndowooza baleetanga ku mundo gabanga gaweddemu ng'amalala gakoledde dda. kati entulugunya gye bali batulugunya Comrade Eddie Mutwe n'abala nga Muhoozi yakola ebikolobero byebyo ekinyiso kiri luddawa kiyinza okubeera ekizibu okuddamu okulaba omuntu yenna ng'alina stripes oba stretch marks eziraga obukube obw'embooko ku mugongo oba ku mubiri gwonna nkiddamu kiyinza okubeera ekizibu okuddamu okulaba omusibe nga bamukubye ng'alina stretch marks eziraga embooko nti bamukubye omubiri kubanga engeri gye bakubamu kakwenza n'abantu abalala evidently obujulizi obwo bwasatulating okwetola ensi yonna. Kati Museveni akitya nnyo nti obujulizi bubeera bw'amaanyi nnyo okulaga mu nsi yonna nti waliwo tocha. Kati entokyalinga empya yeeyo okukwata omuntu bakuteekako tawulo oba ekiwero ne bakituteeka mu face ne bakuyiwako amazzi nga bakuba okwongeza. Bwe bamala bamanyi okusonseka omutayimbwa emabega, bamanyi okubakuba bakuwanika waggulu bakuvuunika
ne bateeka ebigere byo nga biri mu bbanga ne batandika okukuba embooko mu bigere muno ekibataba kiba kimumalidde bakwata gwe kenyini bakuteekamu ebigere biteeka mu mazzi ne bateekamu amasannyalaze bateeka mu positive negative na biteeka mu amasannyalaze ne gakuba mu bigere ebyo ekibate kibamalidde bakwata bulooka ne bagisiba ku busajja bwo n'olengejja nga bagatta waya ziri bazikubisa ku busajja bwo imagine wano bakutaddeko bulooka omusajja yenna musajja mune gwenjora naye okimanyi kibayita obusajja babutaddeko bulooka olengejja kati baddidde obulimaawa bakutte bwoya bbiri enzirugavu ne myufu nga akusibyeko bulooka akwata enzirugavu ne myufu n'agikoona ku busajja bwate omulundi gumu ngeno wakusibyeko bulooka osobola n'okuwayiza Katonda nti yakutumubire mu struggle osobola n'okwogera ekigambo kyonna kubanga ajjukira already akutaddeko weight ku busajja akutte waya ey'omukono ogwa ddyo n'omukono gwa kkono ng'akubisaako mukimanyi nti abasajja ffenna ekifo ekyasinza okubeera sensitive mu mubiri gw'omusajja oba wakola akakongolyo oba wakola omubiri wakola tosobola kukola kifo kya busajja tokisobola kati akutaddeko bulooka akutte waya bbiri eya positive ne negative bw'azikonaganya ku busajja bwo bwombi side ne side automatic alaba akuba bwongo kati bwakuba obwongo oba oloozinga confidence ne balance bagenda okukutanga oyisa amadinisa akubye ebigere bino jjukira kuno kuliko abasawo bananjulira mwenna mumanyi nti omutima gukubira ano era guzanyira ano bulungi nnyo niyo omutima ano okuzanya yebeeranga yingini y'emmotoka mu mmotoka omutima okubira ano yingini y'emmotoka yingini y'omuntu ezanyira wano ne function y'omutima eri mbigere ekyo genda okinoonyerezeeko wayalingi y'omutima eri mbigere nkiddamu wayalingi y'omutima gwonna ng'ogw'omuntu eri mbigere just lwakuba nti wano mu kifuba bwe wayalinga omutima okuba nti gugwekola ki gukubira gupampinga nga wayalingi y'omubiri gw'omuntu yonna eri mbigere wansi kati omusajja akubisiza amasannyalaze wansi mu mazzi kitegeeza akuba mutima bw'avuddawo n'akuteekako bulooka nakubisa amasannyalaze kitegeeza kati akuba ensigo akuba body organs akuba obwongo ogenda okujja ng'oyisa amadinisa ekikaabya abantu bano bakomedi baffe si kubasiba si kubakwata nedda wabula avaayo ng'aloozinze dignity ye avaayo nga ajjukira tocha avaayo ng'akaaba ekigambo kimu nyinza obutaddamu kuzaala kati bano kye bakola era bakikola nnyo n'abaana b'obuwala basooka ne batwala mu biyumba basajja balina ebiyumba gye bakoŋŋaanyiza abasajja baba bakulu mu majja balina sirimu ne bebaka ku baana baabwe ebiyumba nabagamba biri Mambuka biri mu Buganda biri ne Maserengeta mu Buganda mulimu ebiyumba nga batwalayo abaana abandi bebawambye abaana b'obuwala ne babatulugunya ne bakozesa kirindi kyobula nti waliwo abaana bakwata ne babakola ebikolo bino bavaayo nga tebakyalakula kintu kyonna kiyitibwa struggle eyo tactic ya Soviet Union bakola ekikolobero novaayo nga ensi ekutame nga tokyagala kuwuliza ku kintu kyonna ekyo bakikozesa nnyo abaana ab'obuwala babakwata ng'amaze okusiyaga bamaze okukozesa kirindi ne bakwata kamulali nga mutabudde bamukuyiwa mu mbugo n'amabere bagasibako nago bulooka ne bakuyiwa kamulali mu mbugo kati temukyagenda kuzuna nti omuntu bamukubye embooko zamuyiseemu nebiki nedda bwe bukodyo kati bakozesa okutulugunya abantu mu Uganda nenjala kubuuza Museveni ne mutabani wa Didigi musubira mulina monopoly of violence ne torture temulina ate kino kibagamba the moment abantu bagenda getting used ku mundu ne torture bayinza okufuuka ebimenke to the extent waliwo omuntu gwogenda okukola ekikolobera bekwerabira nga ajja kukola revenge by all means ne bwemuna preaching a reconciliation nga teri muntu agenda kukkiriza reconciliation ejja kumala kufiirako nkiddamu ebikolobera mukola tebikkirizibwa ebyali bya myaka giri emikadde tosobola kukwata mwana wa munno n'omuteekako bulooka n'omubisa amasannyalaze ku busajja bwe n'omubisa amasannyalaze embigere n'omuteekako amazzi ng'omukinyuyagala bujulizi olya tosobola kutulugunya mwana wa munno bw'otyo gwe n'oga nti otuddewo olya by the way for your information nabadde nganya okuyingira mu nsonga za Subiri kino kankyogere nga ngattako information eno okusinziira ku
information enekusifu ngabe nabagate mwana sudiri batamutte already waliwo emotoka yali erinze accident to happen emotoka yali ya maji yali ya V8 yaliwo ku scene ngerinze scene happening era mwaliwo amaji emotoka yo mali okutuka kabenya bazo kikola kye bagikola mwava basajja wa SFC nga bayine mundu to confirm nti akyali mu akategeera bamutte era lwamala ne bavanga ba confirm nzento ne awedde ne bagenda era after few minutes Muhoozi himself yajja ku crime scene n'agenda ne ku police y'ekibiri na reporting oyo omwana sitani Muhoozi I know you are watching this video ba officer b'ekibiri tebasobola kwogera nsonga zino Muhoozi ne banne bajja ng'omwana amaze mutta ne ba reportinga Muhoozi yennyini ajja to witness era bwe namwe namawulire simanyi temwogera ku nsonga za mwana Suliri omwana Suliri battamutte Muhoozi yennyini yatta mwana Suliri yamutta ebyebugaga ebyo tebitukwatako wabula ekikomerero ky'okutta abantu mulekerawo okutta abantu nobody has a right to kill or to execute your fellow human being nosanga omusajja omukulu aliko TV mbwayi era oluguudo luliko kamera yennyini bagikuulayo ne bagitwala eyayina obujulizi obulaga netubaga ebigambo bino mulimu kusaaga Muhoozi, you are watching this video you were there at the accident scene where Rajiv ended his life and you and your group you reported at Kibiri police station. It was a well arranged elimination method which used kati njagadde kuyita obuyisi mulabe nti bana abasajja batemu tosobola kunga nti gweddi CDF n'ogenda mu tocha chamber n'olumba Eddie Mutu atalina wadde penso eriko kakamera oba ewandiika ekintu kyonna n'otulugunya omwana wa munno ebintu by'okutulugunya mbikomye gwayinza okulowooza nti tusaaga kansooke mwalabe video lawyer gyabadde ayogera ebigambo akatambi kano kaddakiika katangira kazanyako eddakiika 3 mu kawulire kuba yadde ku press conference tetundaba video tendatandika akunyumira kuba bano bonna bajja kwagala babatte yingira mu kooti sanga Eddie Mutwali mu miranga akaaba tasobola kutuula bamutadde mu ketuyita akadukulu oba kewaliise witness box nga tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo fomu nga yeebaseko bwebasa era olwayingidde bwati nakuba omulabe nagamba kanso jangontaasi ne mukwatako bwenti nga amaziga gamuyitamu nangamba mwamikazi gwe mbonyebonye njagala nkubulire omulamuzi atudde sekatona atudde ne interpreter atudde nga balinza okusoma emisango baba bagenda okutandika okusoma emisango nengamba okitiibwa omulamuzi please lindako tosobola kusoma misango gino bamba eddakiika 5 I confer with my client mpulire kikyengenda okugamba this is the first moment okumulaba okwogera naye omulamuzi nanzikiriza nenjogera ne Eddie Mutwe nga amaziga gamuyitamu Eddie Mutwe bamukuba nnyo bamukuba nambuulira mu bigambo bye bino nangamba nti mwamikazi babasajja okuva le bantwala mu nnyumba ennungi erabika nga ya muntu tebantwala ku polisi tebantwala mu baraki y'amagye bantwala mu erabika obulungi naye ng'erina wansi basement bantwala okuva nayingirawo nga ndi ku mpingo abasajja ne batandika okunkuba bakubyenze ne bava ne mukuba ne badda mu kkubiro nendajana nga mu nnyumba eri bateekako lediyo nereekaana nnyo nga Eddie Mutwe buli lwalajana tewayinza kuwulira wadde omwomuliraano tayinza kuwulira ne bamukuba nga bamukubisa solido okuviira ddala mu bibatu by'ebigere bamukuba ebigere ebibatu ne bizimba era
era Eddie Mutwe tasobola kulinnya nga wulira omuliro mu bigere, tasobola kwambala siripa, tayinza kwambala kintu kyonna bigere. Eddie Mutwe n'antegeeza abasajja bamukubanga emirundi egisukka 4 buli lunaku, bamuyira amazzi okuva waggulu ne bamuteeka mu kitaba eky'amazzi ne bamugyamu ne bamukuba ng'ababuuza ndaajana mumbuulire omusango gwe nazza, nga bamugamba tugenda kulaga essomo, nga tebamubuulira musango gwonna gwe yazza, naye nga bamuga tugenda kuyigiriza essomo. N'alaajana nga bamukuba buli kitundu kye kyonna eky'omubiri gwonna, bamukuba enkokola, bamukuba obukongovule, ng'ali ku mpingo, ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono, ne ziyita mu nnyama, ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo, ne zituukira ddala ku magumba, ng'alabira ddala bw'ati empingo zituuse ku magumba, naye ng'abamukuba balinnye n'engatto, balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba. Omusajja n'alajana, omusayi kukirika, talina kyakola, bamuvulungula, be bakuba, ne bamukuba, ne bava ku ekyo ne bamunyiga. Mutegeera bulungi nnyo bwetegeeza okwenyiga. Omusajja bamunyiga mu bitundu bye eby'ekyama, ne bamusika olusajja nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo. Omusajja anyigiddwa naga mwamikazi bwe banyiga, pulira buli wamu wonna wonna, buli kasuwa konna kaluma, nga talina ddagala, tebamuwa wadde kapanado, ne bamugamba nti kola press-ups, nga bamaze omukuba bamugamba kola press-ups, nga bwagaana olw'obulumi nga bamwongera kiboko eza solido, ne bamukubisa amasannyalaze, n'alaajana ne bamugamba buuka kola frog jumping, buuka ng'ekikere, nga tasobola. N'alaajana ne bamukuba, nga bamuddamu be bamukuba, nga bamugamba olina okukola, olina okukkiriza, olina okukuba saluuti, ebyo byonna bye mwawulira nti nga alina okukubira saluuti ekifaananyi eky'omuntu oyo gw'omutegedde. Oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni, ng'alina okukuba saluuti mu bulumi obw'ekitalo ennyo, nga bamugamba nti kikole, bw'otakikola nga tuddamu, nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni. Ne bamukuba basabo ne bannyabo, omusajja nga mulwadde nnyo. Era bw'owulira ebigambo ebyo njala kubaza Mukama Katonda eyawa Eddie Mutwe obugumu. Eyo tocha bwesanga omuntu nga toli determined era nga tolina training, waliwo kye bayita black out. Omuntu osobola okublackinga out. Okublackinga out kiva mu mbeera omuntu nga losing hope due to the influence of torture. Ebiseera ebisinga omuntu bwa losing hope due to the influence of torture a blacking out. Ebiseera ebisinga omuntu bwa blacking out ayinza obutadda. Naye bw'abanga Eddie Mutwe akyali mulamu nga yasobola okusurvivinga torture nata blacking out n'atagwa mu ssuubi, mujja sasulira ekintu kino. Comrade yonna gy'oli ne bankyali baffe mwena bali mu kutulugunyizibwa, Mukama abagumye, bala basajja bajja kusasulira. Abamanyi olulimi olusawo ne ba physician ebiga byenjogera mbimanyi bulungi nnyo nti omuntu bwa losing hope due to torture a blacking out. Bwa blacking out biseera bisinga omuntu oyo tatera kodda. Kuno kuliko abasawo abamanyi ebigambo byenjogera, gwatali musawo nga tobimanyi nzogo byenjogera tobitegeera nojja bitegeera. Bw'otuuka mu system y'okutokyalinga n'oba nga tokya you give up. Newe wayo n'ogamba oba mujjukira buli wabala filimu ya Yesu. Yesu ekira n'agamba kitange basonyo temumanyi kye bakola, naye kanziye nkusinga n'essaawa yonna yali amaze okwewaayo. Abayise mu kutulugunyizibwa ebbanga lyonna otuuka n'ogamba nti nkitadde. Kyovula nti abantu babatwala mu torture chambers bafiirayo. Tebafa nti babakubye nnyo, omuntu kasita weevaamu. You get out of yourself to the influence of torture. You black out n'ogenda. So,
bwanga Eddie Mutu akyali mulamu ne ba comrade abalanga bakyali balamu kitegeeza nti mukama akyali nabo abatamye byenjogera lulimi lw'abasawo na lulimi lw'abafuzishan bimuyinza obutabitegeera naye nga nkibagambye nti omuntu wolozinga hope nga bakutochalinze sometimes blacking out oba weevuddemu okwevaamu abakimanyimu nga bonoga nti ekintu kikuvuddemu omuntu ayinza okweva mulagaki n'agenda okitegeera kati wabanga Eddie Mutu yasobodde okusurvivinga n'aba ne bateevaamu n'asurvivinga mukama mulungi naye kino bajja kisasula kyonna kibakoze kati kavudde kwanjula katandise Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne banno mubadde mu byobufuzi emyaka 25 okuva Museveni yabateekawo okujja nga muzanyira data games ze history tali ku ludda lwammwe bwe mutyo mufaanagana n'akabinja akajja akasanya abasajja Abaganda ne bannayuganda bannakabala abaali baagala okukyusa eggwanga eri ababalyamu enkwe okuli omugenzi Ben Kiwanuka nakati olwaleero gwe twogerako nga hero atamanyikiddwako bayitirige yenkola yemu gye tujje tusomesa abantu ne mwagala kola kintu ekyo ku Robert Kyagulanyi Center which will not happen again in Uganda omulimu gwange nagwewa ogutali musasulire okuba nti ngenda kulwanyisa buli kintu kyonna kuba nga twasoma ebyafaayo nga babikola baafaananga mmwe era baasimbuka Mengo nga mwe beeyita biyitibwa Mengo buli kyonna kyoyogera nga nti ogenda kuggulako president waffe omusango ebintu bino bigoberere wammanga fayiro gwogenda ojjuwa to apply oba okugisavinga alina obujulisa against you within the system of national rights movement abagala government okuvaako balina obujulizi against you tulina obujulizi obuli tangible against you nga butandikira kunze kubanga nzize nkwogerako over the good 5 years buli kyenjogerako nekituuka bwetwamala okuva mu kalunga tuwangudde ntugamba tugenda kusaawo teri kulayira gwe kenyini ne Segunane Group mwali saving 6 billions okuva mu 7 evidence weeri sente mwazikwata bono boyagala okutegeera nti sente wazifuna n'agenda okukulumiriza waali mumanyi era n'obujulizi abulina nti sente wazifuna etc others n'ebirala mukulu kola ensobi oteekeyo omusango nkugambire mukazi wajja kuwako obujulizi ne Reverend Father akusembeza agenda kuwako obujulizi n'abantu bolowooza nti bantu bagenda kuwako obujulizi gwe kola ensobi ogambe nti owabira Kyagulanyi tuyinza okuva ku kye tuyita okulwaniriramu eggwanga ne tusooka twagala ti cleansing obstacles zonna ezibadde mu kukyusa eggwanga Uganda tegubadde muzannyo gw'amaanyi okujjawo barriers oba obstacle cleaning Uganda Museveni lwe yagisetinze Museveni ne banna abanyarwanda baali basetinze Uganda nga wetutukira 2021 wandibadde tewali opposition nga abantu bona bakolya Museveni nga Museveni azimbe empire ye nga mugimaye bulungi but unfortunately tebamanya Kyagulanyi yava kati bale empulunguse ze baali bataddewo nga plan B in case evuddeyo omuntu be bampuuga be batamanya tuwajja kujja social media tubaabye esaazi no tekirimu ladies and